Yes, see me. I was entertainment now. Massive. Kaboom. Yes, okay, tandi kapitandi si double dream film ziba kutusiza kwa intani kwa film egenda maso mpala tandi kide wagamba nti Kayirigavu Nankumba Natasha Kayemba Henry Chiza Abdukarim na Clay Peace nga kweleza nga Suzani Kayaga Grace babidye nga mama wa Irene ekyatandi kapitandi si Baraka Innocent nga kweleza nga Umaru atenga Nambiru Rebecca na Kate Maria Asumpta Musimenta Pauline ekyatandika tugenda maaso Nalunkuma Teddy akomyewo kale no film yetandise ku mulundi guno emanyikidwa nga Apples Don't Fall Afar ekyatandika butandise genda maaso mpola Kayemba Henry executive director wa film etandika ekyali ku nyanjula kale no munanga yetandikidde tutandise n'abali mu mukwano naye omukwano we guli guzeemu ekigagu era tulengera omukyala wuno asibyemu ebyanguwa banenze sijja kusobola semate newoneka byoziga bwagonye mwana gwe kati okuva ewatandika okulana abawala babigulira mu mbirizi kati nzo neerabiridde ddala ebyo ebigambo byowulira naawe ebigambo bakulimba bulimbi ebyo ebigambo naawe tolabanga bijweteke bijweteze Lugayavu ali wanagayalira mu nsonga ebyo ebintu byonze nabikoye Luga nkwetamiddwa manange Lugayavu ebigambo byokusooka byalinga bya mugundu nega kati Lugayavu ebigambo byo byonna naba bya bulimba mwana muwala kale nalaba ng'omukwano we gwali gutandika ebigambo bya Lugayavu byali byasimba naye kakali naawe osazeewo ogende n'ebigambo byabali aboogera ebyabwe kati ove kunza kugamba ebyaddala ebya siriyasi nedda Lugayavu ndeka ebyo ebintu byoliko nze sigenda bikkiriza ne naawe kati oba oyagala genda kati ogenda kundeka otya mazima ng'ate wagamba mbujja kubonzaalira abaana kati ogenda bugenzi bwoti osazeewo ndeke bulesi wano mu kiwubaalo Lugayavu atunula Innocent kumba aligirute ekyali tandikwa film egenda maaso tunulira n'agamba bw'olibanga oli wange nga byaddala era mu mbeera yonna Katonda aliddamu n'atusinkanya naye kino kyonkoze ekyokulayikani ogenda maaso n'abawala abalala Lugayavu nedda era mwana muwala yasalawo akwate kubo yeeyongereyo naye mu mukwano ate mu bulumi obungi ebiseera bisinga kintu mukwano kizibu nnyo ne gw'oyagala oyawukana naye ng'olumwa naye ng'oteekeddwa okgenda kaakati nawali wasula munnalyenvu wasulawo essimu space yagiwa essimu ekyatandika butandisi egenda maaso ogenda okulaluwa akuba Luga banaye nga tokwata ssimu Luga alimu ekimusalirira Lugayavu yafunyemu ekimusalirira alinamu ekyokayoka ayinamu ekyokayoka nedda ngenda kujja nkulabika nzije kale no tugenda okudda ku sayidi ya munnalyenvu ekyatandika butandisa asazeewo yeddire mu kyalo omusajja atabuse kati ebintu bino ebyokunoba olumu mubaamu oba kale ekikupiko mubaamu opika mu bintu by'okunoba kakati bw'atuuka yagambye agenda waabwe kati ng'asooka atuuza ka ofiisi ng'akateeka mu ggwafu oba ngenda bagamba ntya kubanga ate nayo nevayo sisiibudde zaali embirigo ogende wa Lugayavu annange kaakati mwana kye yakola ng'asooka gy'essimu ye mu simu mubaamu smartphone y'essimu engezi naye nkakasa eno gyajjeeyo saagala giyita linnya lyayo eryaddala ng'akuba erudda tulengera lw'omukyali yali ava okulima essimu evuga mwana muwala kyava gyayogere namu ne maama oli otya munange gyendi mwanange gy'oli ogamba ki namugamba ne maama wekkubiridde essimu wano nga ndi mu kkubo kiki ate ebintu obadde ki namugamba ne maama ebintu kenzije buli kimu nja kigamba ntuuse mwanange ng'ontiisizza jjukira okugenda kuzaala embiro kati ate bw'okomawo kitaawo manya engeri gyakola mu bukya y'empunu obukumbi bwakuba mbutya tugenda maaso kaakati Lugayavu aba ali wano ebigambo ebyabadde byogerwa ku Lugayavu byabadde bituufu byonna era Lugayavu Lidiyoze
Vaayo naawe. Okay. Kati Didi yagenda okuyingira. Ngoma zoko. Kanga tugenda bugenzi. Yadama yagenda musanga ayambadde. Nesooka olindeko. Ninga alengera engoye z'omukazi. Tonkubye omukazi bannaye. Ono sister. Ono naawe ogamba mwannyina ze gwe mbadde mbeera naye. Lugayavu ebigambo bye bannange. Adde manyi bulijjo olimu. Omuwala bagambye omuwala ono mbu yavudde Kampala. Era mbu simanyi yali yakula ku kyalo kyekimu ne Lugayavu. Kati mu kuva e Kampala bwe yajja lengera bwajja ddamu omukwano gwe yali ayina ne Lugayavu. Omuwala mbu abeera Kampala wuuyo. Noba Kampala amusola ku kabalaza. Munnange kati ng'omuwala atandika munnyonnyola nga mugamba bino bonna bikole n'ebintu by'okulabisa si birungi. Omuwala gy'ava mu kibuga mufumbo. Naye omulenzi gwe eyamunogeranga amapeera n'entuntunu saako n'amatugunda buli waakomawo ku kyalo omukwano nga guddamu baabo. Kati ate omuwala ono okuva amawulire we gaawulikiseko mbu yazze era mukyala wa Lugayavu najja akimanya mu Nalyenvu nti Lugayavu alabika ayinayo omuntu omulala era omukazi n'akwata ekkubo n'anoba. Ekyo nno Lugayavu tekyamuyigula mutima era okunoba kw'oli tekyamugana genda maaso nakulayika nti adigidde n'ono. Kakati nga tudda mu kyalo mu Nalyenvu gye yalaze nga muga nti mutufe maama ebyamaka byo binnemye. Nga mugane mwana gwe ebintu bino nga bw'obimanyi kitaawo ku bukambwe nga bwe mutaategeeragana mu ŋŋendayo kati okomyewo tumugambe ki? Nkoziko ng'amuga nga ŋŋenda kusindika wa muganda wange eyo nno gy'onoobeera era omwana ono mu kujja kyategerekese ni yabadde n'olubuto. Omanyi abakazi abalina embuto baba bakwata bulungi bakwegendereza nnyo kubanga entondo zibeera mu ayigiya. Tunuulira kati yamugamba ŋŋenda kulabika nti osula eri emmanju weekweke nga kitaawo tannajja. Kale ebintu by'ensi bizibu ewaka ewaali ewamu okutandika okujja nga weekwekakweka. Kyova olaba abaana b'obuwala buli kintu kyonna ky'osalawo kuba ni okola oteekeddwa okuba ni weegendereza. Oyinza okulaba gwe ng'amaze naye ng'ate ensi munange etambula bwekuzaako emabega tukiyita retrograde. Kati oba olina okwegendereza watya ng'oli ku bitala ne bikunyweza oba owedde. Kaakati ono naye ali eno naye omukyalo ono ow'e Kampala naye munange aliko akabuuza. Olengera bwatunula Lugayavu ali eno munange wandika bulala omukwano neŋŋa leero kati nguwummulizaawa nensooka mbonaabona n'ekisawo ky'omukwano nekibeera ku bibegabega okwo nga talina bwakiwummuliza. Kadi omuwala amanyi e Kampala gyali yali amanyi ke yafumbirwa oba oli awo ne Lugayavu yafunayo omukyalo omulala kumbe omukyala baamugobe ku makya ga leero. Tugenda maaso era Lugayavu n'agenda maaso n'okulekanya omukwano n'anyweza anyweza wano alinga eyeeyazika. Tugenda maaso ne firimu awo nno munange ekiro ekyo sooka okwate essuuka ogire eri gitutereka ebijanjaalo gy'oba weekweka. Omwana okudda ewaabwe nga yeekweka bwekwesi. Abaana ab'obuwala mulaba ekintu ky'okupasuka ne mudduka emisinde obusinde mutyo si kirungi okuba nti neewammwe bakukwekangamu yeekera abalala tebakulaba oba olina okwegendereza. Kale no munange oluvannyuma tudde erudda waliwo omukyala tumulengera mu salooni ye. Mukyala ono yali mu kafulu ye akola ku byanviiri z'abakyala. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Wanviiri ono emaama Yoviya ja kunsibaako taata Yoviya oba oli awo anaakategeera. Kyala wanviiri nnyo. Kaakano nno aba akyali awo tugenda okulengera nga waliwo essimu ate evuga. Simu evuga njagala olabe ogenda okujja alaba ate ani akuba. Halo baba Linda. Wangi mutowa. Ogenda okweregereza
muganda we nga yamukubidde waliwo obuzibu eyo mukye so nga tukutegeeza ntukutumiddeko nnyo ye mukyalo ono Aunty Betty okuva mu His Grace Saloon tutumirako nnyo ne bannaffe munnange yavudde mu bufumbo kati mune maama kye yakola ng'asooka amuga nti munnange omwana yanobye omwana affe naye omwana affe mu kunoba ajja munne mbadde njagala zje abeereko yewo kubanga bwe yanobedde yabadde ayinamu ettu eryamugema kati ate munenge gye yagenda ne kitaawo n'enkolagana yali ntono nnyo kajjeke owulidde ne ŋŋamba munne njagala musindika abe ng'abeerabeerako eyo tulabe engeri munange wanaasumulukukira oba tunaabawo kye tuyiiyizza ebyo byonna bigenda maaso n'okubeera lugayaavu aleese kino bakiyita okusomba nage etuusiddwako Aunty Betty His Grace Saloon Ntinda Memorial Primary School meiriye Mama Elliot Unisex Saloon manager part wa Club P La Quinta emairie saako ne Kiko Events Musi Wholesale Chiwenda manager Bob naye tukutumiddeko team Nobody team Nobody se ne manager DMF kakati eri obuliri bwono babweddiza naye mu nsi muno buli kimu nagamba bawo ekyokuyiga gwe buli woovaawo gw'olina gwowa gaapu kakati nno yasuze mu nsawo z'abijanjaalo obuliri bweri waliwo ali mu kweyiringula kati maama yajjanga komando mu kabira oyinako era ku nkoko esooka noba ng'otegula yasuze mu sitoowa gano magaali bijanjaalo yezizise bikongoliro ono omwana yasuze yenywezezza manyi mubaamu okwerippa ssebo wayi Lidia bagambe ojjakeera omuyaye munange bwoba omukwano gutandika butandisi nga tannaba kulaba awo aba buli kimu mubaye naye olumala okulaba akujjukiza bye wayogedde ebyogenda amangu katugenda okudda eno mune maama ali mu kulima afuna essimu halo baaba we ng'amukubira watuuse ng'asooka amugamba nti oba omwana yatuuse kati takyali mwana yafuuka mukazi munnaabwe omwana kasita omuzaala n'akula ne bamuwasa oba najjazaala gwe maama oli aba afuuse mukulu munno era buli kimu kiba kyakuteesa ensi bwekyo bweyina okuba mubeere bulungi mmwe kale ng'amugamba munnange kansabe buli kimu kyonna kibe nga kitambula bulungi ye maama efirimu egenda maaso kyokulyangu okedde nnyo mwana bw'atuuka maama agenda maaso amubuuza oba ebyokulya abadde afunye kubanga n'okukeera yabadde akedde jjukira bamugambye akwate esooka era yakutte esooka okubanga atuuka enkoko yagikutte mumwa kakati maama kyajjukira bulungi enviiri ng'amugamba nti naye mbadde njagala oleme kubanga otuulira awo kubanga ebbanga oyo yabeereranga nga ajjewa maama woono omuto okuwummula yajjanga n'amusomesa ku nviiri kwegamba omwana n'ava buto nga ebyensi kwe gakuwatanya ensi weetuuse obumanyirivu ku bintu bingi biba byanjawulo nnyo era toyinza kumanya kituufu kinakukolera kati oba olina okuba neogezaako buli kimu yali yayiga ku nviiri yamubuuza oba akyazijjukira kaakati ne tuddako ew'omukyalo omusiguze abakadde bali batya ono yabadde agenze mu kyalo laba mulina okwegendereza omukazi buli wagamba ndi ngenzeko waffe mu kyalo soda mazzi yabadde agenzeeko waabwe naye yakomye laba omwami ensene erimu akabuuza ye mwami oyo badaga abaana b'obuwala baddaage buli bakabwe ejjo kyobulaba babagamba bamaama muli bazira omukyalo ono omusajja gw'alina era oyinza okumujja muli okumuyita musujja omukyalo ono n'omuyita kanyama kuba muneeba kanyama be beetika ebizitowa myaka ki ono omusajja tali myaka gya kitaawe lwakuba kitaawe tetumumanyi era ng'amulaga ebirevu byebikulu ku ye omutima munda muto musajja mbu munda omutima muto tuzituntu eyanziza kulikayo nnyo mu bazadde naye omutima obwedda gunkuba ane ng'omutima tegukkuba
seba abakadde bano ne baba baagala obuwala buno obuto okugamba obusomyo nga buli awo tebunnataaguuka bunnyo kakazi kattu kati nga munaye mu kyalo gye nabadde ne muganda wange ali eyo talina mulimu mbadde nsaba omufunira omulimu kati obwedda wegamba olina kyoyagala okuŋŋamba neŋŋamba oba wazudde ki kati omutima obwedda gunkuba omanye abasajja bano abakulu baba n'ebyama byabwe kati buli kaseera abayeraliikirira oyinza okuba wagudde mu kyama ekyo tetulina buzibu ekyo mubabanga muganda wate kati muganda waffe tunaakola tutya nze ne mukoddomyo wange tunaalemwagana essimu tugikube kati musajja mukulu aba ali wano afuna essimu owaayi gyebale sebo muli muti ono mwami ani kati ng'amweyanjuliranga bbawaani wa Lidiya kati Lidiya munange mwannyuka ngambye mbwonoonya mulimu muko njagala mulimu naye ddala okulaba abawala b'ennaku zino ono ayogera ne mukoddomi we gwatamanyi nti oli ke yagenze mu kyalo kwabadde kutoolako era lwakuba tosobola kupima kiro nti zakendedde ekyo mbadde njagala ojje obanga mukoddala bituufu oyagala omulimu ojje ekyo nakyo kiggwe tewali buzibu mukojjangu ojja mukojja kale munna kati ye munange mugamwanyinaze wali mubuuzeeko mugere naye uyo wali efirimu egenda maaso halo oli otya blaza gyebale blaza Lidiya omusajja n'omugamba ndi mwannyoko naye tewali buzibu naye just era mbadde namugayi bugambi ono omuwala mugazi taliimu wadde akatamwatamwa just nade mugayi bugayi era byonna ojja kujja nkunnyonnyole oli agala kola ntondo naye baba ni lwaki oba baavu b'essente baba baavu bagagga bantondo abaavu b'essente babeera bagagga bantondo kagali munange oluvannyuma ng'ayise ebbanga lya myezi 9 era maama aba ali awo nga muganda etamukubira essimu nga mugamu neebwebale byonna byotusabidde muno asumulukuse omwana azadde mwana munne azadde omwana mulenzi wulira bwenfunye omwami Katonda yeeba munange Katonda mulungi mwebale musabira kale no yebaza nnyo Katonda nziza neyanze naga munange webale kumulabirira bulungi mune Mukama Katonda yeebale tusabira olaba bagamba nti ebibi ebibiri si byevaamu kirungi ate buli kibi ebibi bisiŋŋana kale omwana wabanga yasoba era ng'asobye ate wabeerawo embeera endala ey'okulekani okola ki osobola okumuyiyiza naye okubanga ate munange abazadde abamu akambula naga nti awa ne waffe tekijja kukola munange leka tulabe omwana Lugayaavu ali mu bibye ono wuuno jjukira Lugayaavu twakoma okulaba ng'ayingira ekibuga bamuyingiza ekibuga kati nga mugamba omwana ono ogenda mutuuma linnya ki ulira mwembanga azadde omwana mulenzi we yali ava wabba ate waba muwala mutume munnange baali bagateesezzaako kuba olubuto yalufuna akyaliyo omwami yawozanga omwana balituuma mu kisajjo wani bw'ali bamuwala naye ate bw'ali bamulenzi alibeera mu kisajjo fule naye kati okuva obusungu bw'alina ku mwami oli omwana asazeewo amutuuma ekisa kya Mukama kisa kye erinnya erya kisa kye teribuwola yenna gwe lyeggunzeeko awere nemba nalyo ya Mukama yakola ekyo naga byonna Mukama Katonda okuva ekiri nti yakikola era okuzaalibwa kw'omwana ono kibadde ekisa kya Mukama Katonda kale nno ekisa kye ekya Mukama kye kituyambye wayita emyaka 10 ennaku erina engeri gyekuba eyali omuntu nejjekumeza akabalabe ng'olinga akayiwako ebigimusa nojubirawo ng'embeera neekutabukira nga tokitegeererako ddala kaakati omukyalo ono omwana gwe yazaala wuuyo ebbanga lyetoolodde okulaga nti embeera gy'alimu owulira alinga ayise mu ggoonya nga jjeeka omuntu obeera mu mbeera neekutaagulataagula
kwegamba omuntu lwobeerera mu maka omanyi oli mu deficit nga otambula weewola. Mukazi wattu enna kwemuluma akuze n'omwana amukuzizza kuba ebintu by'ensi buli kaseera suubira enkyukakyuka. Omuntu akuyambye nga munange obulamu bukuli bubi aye tolowooza nti agenda kukuyamba ebbanga lyonna. Kale ne maama we yamukwatirako kyamukwatidde kubanga ebiseera bisinga bannange kuba kusalawo okwo n'ogamba nti nze ngenze kufumbirwa naye ng'oluusi ogeweredde omutima ekyo kye gukugamba essaawa eyo oba obwongo in fact kugoberera bwongo kuba omuntu agoberedde omutima nakyo kiba kyanjawulo. Owulidde kaakati munnange ono ogenda okujja n'ennaku y'omwana ogenda okwetegereza nga yamusanga akaaba nga munnange omwana wange ennaku ennuma gy'alimu. Owulidde omwana n'okuza omwana naye ng'olinga yakuza mulekwa teyamanya kitaawe luddawa gye yadda. Bannange abaana ob'obuwala bwe tuba tuli mu nsi eno owuliriza mu nsi mwe tutambulira omwana kasita abanga ofunye olubuto gwe mwana gw'omuwala awo manya ebintu bikyuseemu. Buli woyagala okudda emabega kuba yasalawo adda ewa maama we gye yava olwoboza emabega kye bayita okudda emabega. Naye oluusi okudda emabega okwo kulabikira mu bulamu bwe obuddako mu maaso awo katono nnyo yembeera eneemukuba. Kati omwana alinga mulekwa kuba yakkiriza okudda emabega ye biri ebyali birina okuddako yatya yatuuka n'alaba nga ayingira mu kateebe n'aga atagenda kweyongerayo. Kati ekisinga omwewuunyisa mu kuzaala omwana ono mweraliikirivu nnyo kubanga alina obulwadde obumusumbuwa. Omukyala yafuna obulwadde omanyi lugayaavu mwe yagonderanga omwo yali mwenzi. Kakati omwana yamuzaala naye ng'ate omukazi mulwadde. Kati ayeebuuza omwana agenda kubeera atya munange nga wayita ebbanga. Oluvannyuma lw'ebbanga eritaliggere nga limaze okuba ne liyitawo ne tujja tudda erudda wali omusajja mukulu agenda maaso n'okubaako emirimu gy'akakalabya. Naye nga nkugambye buli woogenda nga mu relationship neekula neetuuka n'okufunyisa olubuto manya ebiddako mu nsi ubigumire. Buli wootya n'ogaa nziza ewaka oba tokyalinawo space kubanga ewaka ewamwe balinawo space nga gwe wekka ng'omwana. Bazadde bo bayinza okigumira ne bagaa twazaala omwana n'adiba n'ofuuka nakidiba oli ku lujja naye nga toyina mbuto. Bajjajja baba bakulera bazzukulu so sikulera mmwe baana bw'oba oleese bazzukulu kiryoke bw'obanga gwozze nga gwe wekaaliwo kibeeroke naye sikugenda ate n'okomawo n'embuto ate bakulabirire n'embuto zo soba oyina okitegeera. Kaakano mu kaseera kano ebbanga nga lyetoolodde nagambe wayitidde eddala ebbanga tulengera omukyala ali mu kibanda kye ekyamanda. Ono ye mutunzi w'amanda. Kaakati ogenda okujjanga ono embeera emusobedde buli kaseera abeera yeraliikirira ku mwana namugamba naye omwana tomweraliikirirako. Omwana oli naye yakimanya nti bamuzadde mu bwavu bamuzadde mu famire tasobola kweyamba era omwana oli n'atandika okunoonya embeera yonna eyinza okulekani emubeezaawo. Kati ono mweraliikirivu nnyo. Omwana olumu atambula n'agamba agenze kunoonya mirimu oluusi aba tamanyi gy'alaze. Omwami oli gwe twalengedde mu yafeesi akwate kuba akomawo ewaka. Ensonga ngenda kikola nkomyewo nga mami wamwe akubidde esimu tali bulungi oyo naye ngenda kitereza. Musajja mukulu ogenda okujja yali yazaala abaana ayina abaana be amukulu yono Irene mami aliwa mami wuuno sooka ogulire ku bato banno yogati. Namugamba asooka agulire ku bato banne yogati. Maama mugonvugonvu mwami abadde ku mirimu abadde ku yafeesi gy'avudde nga mugamba tabu ki efirimu egenda maaso.
Okuma kukuli butya mukwano. Kakati munange obanga ligenda okwetolola mukyala obulwadde bunyinyitira Kulaba munalo. kyokka wuyo mukyala w'abaana balongo ayina abalongo n'alongo n'ayina abalongo. Kakati n'alongo yawulira waliwo ekitateredde, yawulira obulamu bwe bukendeevu nnyo, ate buli olukya obulamu bwongera kukendeera. Owulidde kati buli bagenda mu ddwaliro bajjanjaba musujja, n'alongo abadde agala babe nga bakyusaamu ku ky'okujjanjaba omusujja. Wateekwa okuba ni waliwo ekintu ekirina okwekebejjebwa obulungi ennyo asobole okuba nga ategeerekebwa bulungi kiki ekimusumbuwa. Bulungi okuba tuteekamu omwana omulenzi. Owulidde Abalenzi abamu banno. n'agamba nti naye munange nze mbadde njala tube nga tufunayo omuntu ayambako emirimu ewaka wano. N'alongo obulamu bukendeevu ate waliwo abaana abaka ab'okulabirira. Kakati kitegeeza bajja kwetaagayo omuntu abayambako. Kati ng'amugamba naye nze sandyagadde kuleeta bakozi wano. Omanyi abakozi baba n'ebizibu byabwe. Oyinza okuleeta omukozi najja aleeta obuzibu. Kakati nabalo oye muwala we ye muwala omukulu Irina. Maama oli otya obugonvu? Maama abagumya nga bw'omanyi ebyabalwadde. Waliwo okugumya abakujjanjaba naye kwennyini okwegumya oba okwezzaamu amaanyi. Kaakali mu kaseera kano tugenda okudda erudda. Omwana ono akulidde mu nnaku gy'otalabanga. Ye mwana ow'obulenzi amanyikiddwa nga Kisaakye. Tugenda maaso ne firimu. Musajja wattu agenda maaso alondalonda yafuuka bano bakawenja. Awenja biki? Nagambye kutusibwako bannaffe abantinda Memorial Primary School wamu ne manager part club Pila Quinta. Ali wano ali mu kanoonyamu balonda ebicupacupa ebyo. Omwana ali mu kuyiiya. Kale nno bye beeraliikiriza maama we n'agamba omwana wange eyo gy'atambulira. Simanyi olumu agenda oba n'atadda. Simanyi kye ngenda kukola. Maama mweraliikirivu olumu yeeraliikirira. Njagala olabe. Kaakati bumanyi bakawenja olumu bumanyi ogenda weefula alonda ebicupa bw'osanga esigiri gye bafumbako agyetikka namba n'emmere yaako ne bagisuula mu bideeyo omwo. Beefula abanoonya egundi ayinza okubeetikka engatto okugulooza mu kiveera kirimu bicupa kumbe beetisse. Musajja atuna amagulu tegeekakasa bye gatambula gatunula byago. Ebyokusiiwuka yabivaako n'aguba. Ensi ekuba egenda maaso. Kaakano tugenda okuddako ewa Ssaalongo. Mugonvugo. Ennaku zino Ssaalongo abeera waka era emirimu egisinga agikwasaganyiza waka. Alaba sooka ombuulire babiri bali wano Nakato bali mu muzannyo. Ssaalongo takyagenda kukola kubanga maama mulwadde. Dadi wano aliwo omuvubuka simanyi abazazze oba mbu simanyi oba anoonya mirimu. Kakali waliwo omuvubuka mbu yazzeeko n'erajjo wano n'agamba mbu anoonya mulimu. Engeri gye baali boogedde ku byabawusigalo n'abayambi b'ewaka n'amugamba akomewo leero. Dadi yabadde atambuddemu. Kadadi kwe kufuluma ajja alabe muvubuka akyoma. Onoonya. Why? Era oyagala ki? Kiki ekikulese? Sebo mbadde noonyaamu kalimu. Munnange nazzeeko wano nejjo ayogera agayaala. Kati ova waani? Munnange gye nva siyinza kugamba nti nva wali. Naye ennaku 3 ze mmaze nga sinnalya ne bye njogera saagala kwogera nga biyitira. Omanyi so bagamba nti gava mu kulya lwakuba abantu abasinga alowooza maanyi amagezi. Omuntu nga tannalya taba na magezi atandika okwogera ebitakwatagana abanga yisiro atandika okwogera nga alimu ekigwo.
kati ono yamugamba ayingire munda firimu egenda maaso yamwaniriza munda namugaa jangu sajja mukulu ng'amugamba asooka atuulire wale waganye okunnyonnyola osooka empulire wekisaaki kali ng'asooka amubuuza linnya ki eriryo ono yamugaya ekisa kye akasajja kazze tekalina kye kaalidde kabinnyonnyodde nnyinimu enjala ekalumidde ennaku 3 ono kyava kwata musajja atukwe kutuula bamuletera nno mmere bano gye babadde baalidderidemu keddaawo ne batereka naye omuntu obeera mwavuyavu ebyo oba tobiraba tugenda maaso ne firimu kali yasooka baddanga eno endya ya buntu eno ebimiro omusajja nga kkatira mikkatire omusajja emimiro nga gunda ecupa ya soda tekombeka naye yali wakugikombamu olugalo namugani omwana omulabe ono omwana sooka omulage buli kimu kyonna tujja muwa omulimu ajja kukola mbeera yalabika si muntu mubi alabika ayagala okukola kuba singa abadde tayagala kukola yandibadde yabba dda kakati munnange oluvannyuma bayitawo wuuna Irina aba agenda banne ya Irina ng'obuze ebintu bigenda bitya ng'amuga nti munaye mbadde ntulye bwetutyo nti akakyodda wakweti ngendako mu katale agenda kuleeta bamutumya ebyokulya mami takyatambula nnyo ennaku zino mulwadde kati batumaye kati ate ono sitole ki ono baleese just mukozi buno bwawusigalo bupikkerere keeko munnange bakaleese kali awo nnaku yaako naye kalumirawo ebintu bino mwana otambula n'omulenzi oyo mwana ate ebintu ebyo wegendereze mwana otambula n'abalenzi bayinza okugamba oba wafunyeyo n'onsuula n'agamba ate kati nkusuule nga nkusuulira ki mukwano gwange weeguli aha kati akasimu nga twewula esimu tekyaliko munange esimu dadi yagigwako n'agisula n'agaasimaisi natuuka kukwata simu olengera kati waliwo akasimu kaliko ninawo aka emergency ako ngenda kakulekera obe nga atuuka tuwuliziganya ensene ebigambo bya mukwano naddala abavubuka abaperereza ayi kakati ng'amusiibula iyo nange amwadde akasimu kati ate gwe kisaakye nkulaba olutwe luno olutwe oluyina naye emimwa gyo ndaba mirebevu yitawo gwe tugende tukole ebintu ate wonoogera nti nina simanyi tusisinkanye baki ojja kukiraba nga tamuwa ebyokwebika ojja sula wano mwana muwala nga adda ku ssimu mulenzi yamuwadde essimu yamugambye ajja kuba amukubirako kyokka yasembayo bamukwata nayo ne bagisuula kakati munange oluvannyuma makya muzeeyi yakeera kwambala agamba nti muneesinna batuusa kgenda kukola engeri gy'oli nti okyali mugonvu saagala kukulekawo kati nga tayita Irene Saalongo okuva mukazi we yalwala yagamba tagenda kuddamu kukola kati agenda okujja kisaakye yasuze ku ttaka omanye embeera bw'eba yakkubanga omanyidde nosula n'embuzi oba mu kayumba k'embaata osula ku seminti oba osuze bulungi nnyo wayonjo oba oyagala okulya ka seminti akannyogoga kuba bulijjo osula obuguma bikubi kulumu omubiri ne gubabuukirira kati yamugamba obuliri bwabadde buno yatidde bambi obuliri bw'omufaliso yabutidde akuze asula mu bikunta mubimanyi addanga ese erimu ebyewuugisa okimanyi nti omwana yasuze ku ttaka
Mwami yeewuunya nnyo. Mwami yasuze ku ttaka omwana oli. N'agaana ebintu by'ensi si byangu. Ensi yali yanyweza omwana ono n'egyemussa mu fix bambi. Yamufikisinga as in fixation. Yamussa mu fixingiriimu. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Nagambe twetaaga tube nga tumanya oludda gye bigwera. Kale nno oluvannyuma lw'akaseera musajja mukulu yatandika okukwata ekkubo abe ng'akola emirimu gye. Agenda maaso akola emirimu gye. Genda maaso ali ku mirimu gye. Aba ali awo. Jangu. Ono akabonyabonya. Ne kamulagira ssebo kamuwa ebyokukola. Jangu okole emirimu nze nina gye ndaga. Kati kasajja kattu ayina okukola emirimu. Zanya n'okuzanya. Bamugambye alina okusiimula ennyumba, alina okwoza ebintu, ko kali kagenze kutambula byako, kegendedde mu byako. Ng'agenda maaso kuba munange ekyamuleeta akimanyi. Kaakano kali nga takubira olulenzi. Soko mbulira oba gy'oli eka. Si mubaagimu wagikozesa era ali mu gikozesa. Kati ewaka avayo nga yeefudde mbu alina byagenda okukola. Kumba agenda mu kubeyuka. Avaayo nga alina byagenda okukola kumba agenze mu kubeyuka. Kaakati tuddako erudda mu ddwaliro. Waliwo gwe bali mu kuwa amadagala. Bannanga abantu balwala. Womanyira abantu nti balwadde gwe kwe kuva ewaka ng'oli mulwadde n'ogenda mu ddwaliro n'osanga nga waliwo abaliyo. Omuntu aba tannalwala oluusi tamanya ni waliwo abalwadde. Naye mu kaseera ako wooberera omulamu wabaawo ababa balwadde era nga nabo bafeesa. Ddwaliro liiryo. Kaakano tuba tuli awo. Ebintu bya Naalongo tebitabuse butabuse. Naalongo tatabuse butabuse. Naalongo ndaba nga atabuse obutabuse. Nga gyayingirawo. Kale nnyabo nawe gye. Nga ddamu bannaffe abasalamu medical clinic. Nedda nnyo. Sanze yagavaawo katikati naye kyemmanyi ayinawo gy'alaze. Kati yajja nga alina omusawo gw'abuuza. Mukoowu mumenyefu. Omanyi okuba nga owulira nti omubiri mumenyefu. Nja kudda nga komye. Kani ng'agambe ng'egyataliwo kale nja kudda. Kati mukuba tagenda kulwayo. N'amugamba ne bawandi mulinze kubanga mu buli ngeri akomawo. Ate bw'onootambula ogenda atodde ekyo kinaaba kitya. Efirimu egenda maaso. Maama mulwadde, abaana bawala be muzaala ne mulowooza nti bajja babeererawo nnyo. Omwana omuwala eyandibadde ewaka okuweereza maama we obutunda n'okulaba embeera mwali. Ye omulenzi yamusingidde. Kati yazze amugundidde. Jangu ate omulenzi jazze wuuno tumulengera kafuba ka baatule baba bazibu nnyabo. Bw'atandika okuyirimuka abanga nte mu ttale wuuyo. Kati nno ndekangende. Kati edda mukwa leka naawe. Wagenza okujja nga kafuba ka baatule amuga nti munange ajidde mu kaseera si kalungi. Kati yamuga akansooke ngende mu katale ojja kujja nja kulaba oluvannyuma. Kumbe kafuba ka baatule abadde ayinayo emmaali. Naye bane kafuba. Bwene naye mukwano. Mbiwulidde byonna by'oyogedde. Ompisa na mwannyoko kusimanyi oyina mwannyini. Simanyi mwannyoko yakyadde. Naawe. Lubona bambi lubona. Ebintu by'obwenzi bwe sijja bisobola. Nze ngenzi. Lubona ayagala genda. Kafuba ka baatule musombi. Tugenda maaso. Kayemba Henry
original names muganda wange kakati nga tuvaako eyo kyalabika ku mulimu ofunamu obuzibu ogenda okudda ewa musajja mukulu ennaku zino ku mirimu abali takyajja nnyo kati agamba nti ekiri ewaka si kirungi ebizibu ebiri ewaka biyitirivu nnyo mukyala we ennaku zino mugonvugonvu kamala era obulwadde obukyamutaanya bukyamulemye okuba nga ategeera yalwala ki naalongo okuva yazaala abalongo bakulidde ku bugubi kati ng'ono asooka nnyonnyola ng'agamba ekyamazima nkubuulire saagala kigamba mukazi wange naye ng'ekituufu nze gwolaba nali musajja mutambuze nga nkekeza ennyago yali akekeza ennyago kati alabika yalinnya bamukaveera naye ndowooza akaveera bakalinnyamu bulijjo enjawulo ebeerawo oyinza okulinnya mu kookya oba n'olinnye mu kawoze kati ye yalinnya mu kababirira ne kamubabula kati taagala gamba mukazi nti yamusiiga obulwadde ye kennyini yeebeerera ku mpekeze kyekyo ekizibu ekibeeraawo omuntu amanya nti akuttattanye n'atakugamba nti amunaye weefeeko kati ye yeebeerera ku mpekeze ye ne yeemirira alyoke naye ate omukyala takola ki tamugamba gwenina gunandibadde nga ndowooza nti gwenina simanyi oba yafa kati nga mugamba nazaala abaana bali abaana basatu kyokka abaana bano bonna bennina bawala kale ekisinga okumuluma kwe kubanga talinayo mwana mulenzi kyokka bwe yali akula alina omukyala gwe yali yayagala omukyala oyo baafuna obutakkanya n'agenda wabula yamugoba ali lubuto kyokka we naye tamanyi bimufaako byonna byonna ebintu ebiri awo bwabigatta abirowooza bw'ati n'atamanya ekituufu kyakkola byebintu ebirabisa okuba ni bimususseeko wedda ndiyo waka nga nkuyisa luyimba engeri gye nkwagala naawe okimanyi kyoto kyangu kyako kaakati lengera naye banne kafuba ka baatule yanga kasabya ddala kati ali wano ali ku mwana abandi amuli bubi amusomeramu omanyi abasajja basomesa kati gwe mukazi gwe babuulira ebigambo n'obikkiriza oba oyize oba muyizi ne bakusomesa n'okkiriza eyo omusomesa byagamba kati buli wokkiriza bimusomesa byagamba oba oyise yamuyimbiddeyo n'akayimba ono omusomesa muzibu ayimbira n'abayizi basobole okukwata owulidde kati yamuyimbira abadde nga nti kuba kusomeramu kati aba akusomesa akusomeramu nobanga ebintu obitegeera bulungi nage nga bulijjo eminze nkwereza simwerizo 703415308 tugenda maaso nate nga buli oli ku kina Uganda musajja mukulu agenda maaso ali ku mirimu gy'akola agenda maaso n'emirimu gye kaakati maama akomawo kati maama bwadda yabuuza kisa kya Irene gyali Irene gyali yakomyewo ogenda okwetegereza maama labayo ogusajja oguvubuka bani agavubuka nga geekaza bannanga omukazi oyo yani ono mukane gange just olengera kafuba kabaatule yenna atunulanga ebikondo by'amasannyalaze sebo nolandika okuleeta abavubuka ano bane mwana gwe obadde ki gwe sebo mpitaako wano ensi ebadde ki omwana okujja bane bavubuka akamanyiro nga mususizzaamu ate n'ojjamu nnyumba ya sezaalawo ne nazaalawo nga balamu azze kutulisiza muno mmese yalabbi ebyembi bisekerwa naye omwana omulenzi akawanga mudde kaakano taata ali eno bawuza simanyi maama mulwadde kumbe ndowooza ne mu birwadde ebyobuko mwebuli olowooza muntu amaanyi talina kati Saalongo ku mulimu gyali akuba ku ssimu alabe ewaka bali batya omukyala ye ali mu mbeera ki kaakati yambuuza ali atya n'agamba muneyi nabadde ngenzeeko mu ddwaliro wabula musawo Charles saamusanze tugenda maaso n'aga asooka ombulira embeera gy'olimu
Lubookeredde nadde newulirako kalekaleko. N'agamba Wendi obugonvu bundi bubi. Mpulira obulumi bungi. Naye mpulira munda buli nnyingo weeri emeketa alumwa. Saalongo awulira ye Kairugavu Abdulwahid original names Saalongo Kairugavu Abdulwahid Wahid. Naalongo amaanyi nno nga talina ate atambudde. Mwana aliku ogenda okwetegereza mama ogenda mama ogenda okwetegereza mama genda okwetegereza yakava mu ddwaliro abadde agenze okulaba musawo. Jjukira bamugambye atuule alinde teyasobodde. Omubiri mugonvu agutambuza nnyo kati wuuno ayiikayiika embeera yeeyongedde okutabuka. Efirimu egenda maaso kati ng'amugamba kubira omusawo wuuli anogose yakuba enduulu ebizibu nga byakutte oyita obuyambi naye n'okuba enduulu yakuba enduulu ng'agikubira omubbi maama. Ebyembi bisekerwa musajja atuyalajana bayina akaana akawala wano naye kabeyuka kalinga omusujja kazunga kalinga ensiri mu ttumbi kadde eno kadde eri maama eyibanga tajja. Kati ono ali ku mulimu yeebuuza omukazi abadde ayogera essimu n'agijja neevaako omulundi gumu. Embeera z'osiibyemu nga simanyi naye wandigenze waka muwala kyokola nzisaako okubira Naalongo essimu simanyi oba afunye eddagala. Ebintu bya Naalongo byewuunyisa naye avuddeko anzigyeko abadde ayogera naye Naalongo ono naye yeetaaga kukebera bulungi mutwe gwe. Omuntu n'oba ng'oyogera naye essimu n'egwa. Lwaki togenda n'olaba omukazi ky'aliko ate osembye okwogera naye ng'amaanyi talina ate otubuuza okole ki? Musajja badde ki? Kaakano omusajja mukulu ng'akwata ekkubo ayolekere tugenda maaso. Laba omwana ow'obuwala ali eno ne kafuba kabaatule bannange oba bannange kiki ekibeera mu myaka egyo naye oba owulira nga waliwo ekikusikasika buli kaseera aliwo ekikusika oyo noone buli kaseera oba mu kimu ng'owulira onoonya ddenja tulabbo yekka kyolina okumanya nkwagala. Abavubuka be mwagala bano omuvubuka n'atuuka okubanga ajja akwagalire mu nnyumba y'abazadde bo. Abawala mwandibadde muddamu ku magezi. Omuntu bw'omugamba nti ekintu kino tekirabika bulungi awoze ebyo byali byadda. Ebyaleero bye ebyokuleeta abalenzi mu nnyumba z'abakadde bammwe. Ddala baana mu abo obuwala mukyali mu ensa. Firimu egenda maaso. Kahano mu kaseera kano omukyalo ono abuzeeko katono okufa kuba mukebedde nga tanamya ddagona kuwaliro lwonna ate ng'alina akawuka kaleeta HIV. Musawo kyogamba essaawa ezo entono zokka ze zimuleetedde okubeera bw'atyo. N'ekirala amagulu ng'akebedde nga alabika akozesa amaanyi. Omukyala bagenza okumwetegereza ng'alina akawuka akaleeta siriimu. Tunuulira nga mulaba ateekwa okuba omukyalo oyo abaana be bamukyankalanyiza kuba nze ndi neiba waabwe oluyogano lwonna oluyomu byonna ebituukawo mbaliraanye buli ekiva ewaabwe mba nkiraba. Batyenewe soka okole ekisoboka otasobola kuba kyekisinga obukulu kasooka ntasobola abadde wano wabweru ali wabweru. Mami yagenze kulambaza tumafumba ekyeggulo. ate saaki Dadde nga wenagamba
kisache kana ka street kubayo wagenzi paka kazitekana. Okay. ya tugenda maaso kaakano mu kaseera kano omukyalo okuva yaleeteddwa mu ddwaliro ebintu jjukira batugamba si birungi. Omusawo yakizudde nti omukyala baamukebedde ng'alimu akawuka. Ebiseera ebisinga abantu babeera obulwadde obwo ne bubayingira, oli najjanjaba akabuto ng'amulumye, mugongo gumutujja, nga bamuwa mpekezi wonya symptoms ezo oba bubonero obwo. Musujja ne gumuluma ne bamusaako eccupa n'afuna amaanyi naye ng'akawuka tebakakutteeko. Tino tulina ku namba ya bbaawe tusooka tumutegeeza kukiri. Enamba ya bbaawe musawo. Kati ono yasooka n'abuuza omukyalo ono okuba niyamuyambye omuleeta mu ddwaliro. Jjukira neiba ye yabadde ali mu mirimu gye, oli omukozi yamuyise bajje babe nga bayamba, ye musajja tamwa kantu neiba. Kati n'ennamba ya neiba naye tagimanyi oba eyabbawo omukazi ono. Omanyi abasawo ebiseera ebisinga baba baagala okugenda maaso n'okukola ku mulwadde nga bamaze okukakasa source of income. Wa wagenda ova akasente. Weyasembe okubirako. Kati leetano tomukubireko kuba mukyalo waali bubi. Munnange. Ahayo. Alo? Nga bajja. Jebale kodalya. Sebo jebale. Musajja tamwa kantu naye atunulanga akammwa. Jangu mu ddwaliro katika. Mu ddwaliro jangu. Nnyo. Leka nzija awo katikati. Kanzije. Lengera omwami ono. Egenda maaso. Bamukubidde. Owaye sebe nambi y'omwami mugifunye. Musawo. Kati ng'amugamba nti omwami ye maze okwogera naye. Kati. Era n'antegeeza agenda kuba atuuka. Okay. Kale katumulinde. Ye MC Dondolo agamanyi oba agamanyiddwa. Kisache. Kati asooka n'ayita omwana ono kisache. Wangi ssebo. Awa. N'agaasa okugye. Otudde wansi. Wetuulira wansi yamanyira ebyokubeera bw'atyo. Ati. Namugane wayi. Omenze nina eba wakwa. Ninga sikulaba. Ono yasooka namugane gwe mu baana b'ewakaawo. Oli mukozi. Nze nkuze mpangadde nnyo nga ndi neiba w'omwami oyo. Mpulira oyita mami. Omukyalo ono yakuzaala gwe nga sikumanyi. Baali babakubaganya. Nsawo n'amagamba kambabwire nze ngende nondekiso. N'agamba ekyamazima kiri nti si be banzaala. Kubanga maama wange we yankuza we nakulira maama yali mwavu nnyo. N'embeera yakuyiiya. Bambi. Era yasalawo abe ng'akwata ekkubo okujja wano yajja kunoonya mulimu. Sinza kugamba nti nonze nava wano. Kati yamugaani kati bakuzaala wa watuufu. Omanyi omuntu naye akuze nga bayamba muyambe n'awatuufu wazaalibwa abatamanyi. Maama wo alina abaana bame. Kati ye nnyoko yakuzaala naani? Zaasooka era nzaasa. Yamugaa nze nasooka ewa maama era nze nasembayo. Maama wange ng'anyumyako n'omukyalo omu n'amugamba. Tugenda maaso. Kakati ng'amugamba. Nawulira nnyo nga maama alina omuntu gwe yanyumyanga naye. We twalinga tubeera. Maama mu bigambo bye yakaabanga ennaku eyamulumanga ennyingi. Era ke kasembayo. Yeyogeranga ng'agamba nti omwana wange ono gwe nnina bw'omu era yasembayo naye ate maama yalinga mulwadde. Kati bambi kalinga kaana kato. Eby'obulwadde maama bye yayogeranga okuba omulwadde era ko tekabitegeeranga. Nga mulwadde. Era ne basalawo okunkomya. Bambi. Kakati. Muyibula sitoleyo mpanvu bambi. Kati ye taatawo abeera wa? Simanyi mayitiriza taata wange naye maama wange nabuusegezaako okuuza maama wange taata wange yaani naye maama yaŋŋamba. Kale mwana mulenzi bw'ajjukira byonna ebyaliyo mu buto bwe. Ezo ze baali bayita si mpale mbaaya naye empale endaali. Ezino omanye buli mulembe gubaako n'ebizibu byagwo. Kati wabangayo abambala empale embaaya naye ono yayambalanga empale endaali. Kwegamba werandika okuddira mu mpale edaalimba obudaalimba otyo.
sobola nakubuulira gyali. Kaakati omwana ono bwe yagalanga okubuuza ennyo ku kitaawe naye nga maama tamunnyonnyola. Era mulenzi mukozi. Naye nga maama amunnyonnyola kimu amugaa njagala mwana nga okule weekolerere. Embeera yonna mwenkuyisizza. Kale nange teri muzadde ayagaliza mwana we kubanga abonaabona. Wabula guno omulimu gw'okulima newankubadde gukolwa abantu abali mu mbeera eya wansi. Naye tekitegeeza nti ate bwavu. Kaakati bwe yali muto baalinga bamuyitamu. Maama we yamubuuliranga ebintu bingi. Era n'amugaa kitaawo nze saamayana gye yakwata. Wabula kitaawe yalinga ayagala nnyo omwana waaliba azaaliddwa walibeera mulenzi. Mbu bamuyite Mukisa Jofule. Kayageri akisaaki. Kani nga mugaa lwaki mpulira bakuyita kisaake? Ebyo maama we yali mutuuma. Amanya bamaama batuuma amannya okusinziira ku bataata bamuyisizzaamu. Kaakati no tuba tuli wano ono n'atuuka abasanze banyumya. Bamutuuma kisaake. Kati abazadde mwe abasajja omuzadde omukazi ayinza osalawo n'agamba omwana wange kamutuume najja lwambi. Ng'omusajja yaleepinga muleepinge. Kubanga ekikolwa ekyokuleepinga kibi naye ate omwana okumuzaala process ey'okuzaala omwana neweewayo n'ozaala omwana oyo ow'ekibi nga bakuleepinze ate kikolwa kirungi so kireetera omwana oba oluusi naye okulongooka. Kale n'omusango guba gwa mukwasi. Ekiiso ky'embuzi kitunulira nnyo omubaazi n'ekyerabira eyatta. Kati ekizibu kiba kyaleepa tekiba kya muzaazi n'omwana aba tabimanyi. Kaakati yatuuka yasanga maama anafuye. Bulwadde babadde bamukubye eddagala nga asooka omuleka mulemu. Ono apapa olupapa si byakuno. Kyava atuula. N'agamba bannange. Bulwadde nga bukutabukidde bannange. Kati yamuyitaayita. Maama Irene muyitaayita ebintu si birungi. Firimu egenda maaso. Mukwatakwatako. Yamulindalinda awo mpaka. Mbeera oli mu mbeera ki? Gezaako okwogera naye. Bulwadde bweyongezi. Ate yembwa kasita olwawo gitegeera nti yaboggola. Eyinza oboggola. Abamu balwawo gitegeera nti ebaluma. Eba ndowooza teboggola eba ewuuna buwuunyi. Kati bwetandika kuboggola erumirawo kutta. Ate biki ebyoyogera mukwano? Ayinza kundekawo. Kati ng'amugamba nti munnange. Omukazi atandise okwogera ebintu ng'amugamba nti mpulira muli waliwo ekiŋŋamba. N'amugamba nti munnange omwana oyo kisaakye gwe twalonda. Kuba omwana balinga gwe balonda obulonzi. Emyaka gyalimu si gy'emyaka egyali emikulu ennyo okukola obwabusi booyi. Wabula omwana oyo ono yamusaba babe nga bamutwalanga waabwe. Era n'amugamba nti ye nga ye maama obuntu bwe bwabadde ayinawo nga ye. Omwana oyo abeere nga yabukuuma babumulekemu era tebamugobanga. Kuba ekyamuleeta kujjanjaba ono bakukolera mirimu maama kuba maama wakati okuba ndi yali amaze okulwala. Kati ng'amugamba nti mwana wange oyo njagala obe nga omukola ki tumuyisanga weebweru. Maama ebigambo bino yabimugamba njagala olabe. N'agamba mu nsi muno ebintu ebisinga bibeerawo olw'ensonga biba birina ensibuko. Era ky'oba olaba otunuulira omuntu yenna ali mu mbeera enzibu olindako oba okusaasiramu oba. Kaakano mu kaseera kano ono yasooka n'ajjukira ebigambo omusawo bedda byayogera. Firimu egenda maaso. Naye nga tumiddeko nnyo maama Elliot Unisex Saloon. Kaana Kambata MC tukutumiddeko nnyo. Kaakati ono agenda ovaayo. Omulwadde ali mu mbeera ki neyiba abuuza. N'agamba mbadde ngenda kuleeta kyakulya. Kubanga okuva lwe nazze
abadde talina kye yalidde kati agenda kunoonya kyakulya kono nti kale firimu egenda maaso. Laba omwana gyali maama we ali ku kitanda afa aliwo akafuba ka baatule bamuleega mukwano nange ekintu ekyo bijja nkirowoozaako kafuba ka baatule afuuse kafuba ka baatule lowoozaako buli w'oyagala omusajja najja ewa abazadde bo ne mugukira mu bisenge manya omuntu gw'oguddeko bayinza oba bamuzaalira ku ngogo kiraba ngaasa buli wamuwaana ng'amuzeeyo ku kikaliriro ono wuno ava kuleeta ku byakulya awe ku mulwadde kati agenda okujja funa ekyokulya kyava muyita mu kisajjofule jangu manya kisaaki omuyisa otya mu kisajjofule yegwani naye yenze mu kisajjofule ani akuzaala ono olwayogera erinnya lyalayiminga maama nyabo najjukira we yagamba omukazi nti bw'oba obuzadde ng'omwana mutuume mu kisajjofule bw'aba mulenzi bw'aba muwala omutuume mu kisajjo wani katonda wattu bulijjo amanyi yaleeta mukozi kyova olaba mu bulamu bannange oyinza osanga omuwala n'owulira nga oba mulenzi n'owulira nga omuwala omwagadde nnyo ne mubeera nga muli ba mukwano nnyo bwe ganoga nti oba ono ye mutuufu ow'okuwasa kumbe omusayi guzze gulondoola omusayi gukugamba ono muganda wo ate gwe amaaso g'ag'obutumba avuga kulaga nti oyo mukazi wo. Kati buli w'oyagala ng'onnyo omuntu n'ofunamu intimacy ne mubeera kwegamba nga owulira muli close nnyo oyinza okubeera crash oba oli awo naye waliwo obwagazi omuntu omulowoozaako nnyo okuva lwe wamulaba kumbe musaayi gwo weegenderezanga nnyo. Kale no mu kaseera kano ogenda okugyawo omukyala gwe baleetedde ebyokulya ono naye omulwadde yakanga mukange bamugambye amufunire ekyokulya aleese donati zino omukyala yamufaako era yabika mukyala afiiridde mu ddwaliro. Kale n'ebiseera ebisinga bagamba eno embwa bw'eba ekukutte esooka kuwuuna eyinza okuwuuniramu emyaka gwe ngowooza musujja kamunguluze mutwe guluma so nno oba oyina okwefaako kyova olaba omuntu yenna yeetaaga n'abanga yeekebera buli wowulira ekitateredde mu ggwe ne weekebera wenna n'omanya nti waliwo ekirwadde ekito maama afudde omwana ali mu bwenzi beetolola lawundi beetolola ne beetolola mirundi gyonna mwana muwala ono anyumiddwa kintu kino kwegamba obulwadde bwa maama we ye yawulira ng'afunye space wakolera ebibye kyova olaba emyaka egimu giba mizibu nnyo
omuntu alowoleza nti maama mulwadde omutima ne gumwekuba nawulira kwegamba kubanga maama wo bw'alwala gw'ofuna otya amaanyi bannanga agakola ebintu bwe biti oba mweraliikirivu oba ogaleeraana kiki kubanga obulwadde olumu bujja nga buzze kutwala muntu kakati abasinga ye bw'alaba oli ng'agenze mu ddwaliro aga waanaaviirayo nze nja kati ali eno alimba kitaawe amukubira essimu awo zambu ali mu katale agenze kunonna byakulya ne bamugamba maama we afudde nfudde maama luwe kale munange wagenda okuyita wiiki emu munange maama w'omwana bamuleeta oyo muganda wange mwana wa mama kati bwe bamuleeta nga mugamba ate ono muneegozze naye kakati ono nno muganda we muto we muneetusanyusa okukulaba namugamba muneemwebale nnyo kuba nti wankumira abantu bange ono mwami teyatawaanya kunoonya yaddamu ekyo musome oba omwana yabulirawa kyova olaba kiba kirungi omuntu okwanjula oba bazadde ne baba nga bakumanyi kwegamba oba omanyi ewookulaga onsanyusa okulaba muganda wange tugenda maaso omaze n'otuuka sanyusa okulaba kale nno tulina kawunga embeera egenda maaso ewaka yeeyo sajja mukulu omwana ono gomanyi ng'amugamba omwana ono gobadde omanyi nga kisaaki omwana omulenzi omukulu agamba nti banjulira omwana oyo nga ye mutabani wange omulenzi omukulu kati mawe ono emaama we Irene ono Irene n'abaana abato naalongo balese ye first born wange omwana omulenzi era Irene bamutegeeza nti ono muganda we ye mwana omulenzi omukulu baba wammwe era mmwe baana mmwe okuva na leero mukimanye nti ono mukisa mwana muganda wammwe mukulu wammwe era temuddamu muyisanga ki temuddamu muyisanga mukozi yegonja wa kisaaki kale abudde ng'amugamba nagenza okuyita yabadde alina ensonga gyagala okwogerako n'ebirimu nsi si nnyangu ng'amugamba nti omukyala ali tannafa alina ebigambo byeyayogera n'agamba nti omwana ono yaba abeera n'obuvunaanyizibwa ku bintu byo byonna kale nno ebigambo ebyo byali bibuusabuusibwa naye nno olwaliro okuva ate lwe kizuuse nti mwana kuba omuntu wabanga atannafa ayinza okwogera ekino ne weebuuza gyakijje n'agamba nti ne mukyala wange ono mu kaseera ke tuliwo njagadde akomewo maama yasanyuka nange mwana yasanyuka amaziga gamuyitamu naku yamukwata bagamba essanyu eringi lizaala amaziga kale nno taata yasanyuka okuba nti munange omwana waakomyewo namugaa saagaluddemu kulekani weeraliikirira wano oli waka vunaanyizibwa manya kwasiddwa obuvunanyizibwa era ngenda fuba okulaba nga byonna byesaasobola kukukolera mu buto bwo ngenda bikola kati namugaa nti munange asazeewo omukyala oli agenda muzimbira akayumba kaakati nolaba ettagali ono wuuno atandise bagamba history repeats itself ono omanyi bagamba embuzi bwe bayalidde ez'obwenkulu mwedda kati ono waliwo ebimu bigula akawago waliwo ekimu bigula akawago kiki kati oli yatandika okwogeranga baaba takyayogeranga mukozi ayogeranga baaba efirimu egenda maaso yatandika okugakaaba omanyi woba oseka abantu tebakimanyi nti amateeka g'ensi laws of nature ziri simple nnyo 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 owulidde buli woolya olina ofuluma buli wooseka olina okukaaba kale nno kiki ekinaddirira tulikiraba mu kitundu ekyokubiri
abadde Kayemba Henry ng'akwedeza nga Ivan, Kairugavu Abdulwahid nga taata wa Irene, ate nga Kamwada Wilson Taliaka ng'akwedeza nga Kisaache. Tubaagala nnyo mwenna abawagire mina Uganda yonna gye muli era bwe mutulabira, tubasabira mikisa. Mukama Katonda abatukuumire. Big on my neck, so young on it.